Samimara. Hello. Chendiko wano nange sikitegera nsonga ya Spice Dianah tuli Lugogo era bano benguddeko be bafana ba gadgets abazo kubanga bawagira Spice Dianah banaye muli mutya gwe bakuyitani Avio Spice Gadget ate gwe bakuyitani Class Patricia Chat Spice Gadget gwani Arasonya Michelle tulinawo ne bujje bakuyitani be Nashtende highlights ani Nashtende highlights lwaki oyagala Spice Dianah kubanga mwagala nnyo ye mama kayimba kyakasinga okunyumira siri regular wanje siri regular bannange abaana bato biti abazze okuba nga tebawagira mwana muwala Spice Dianah era tuli Lugogo etwogerere essaawa eno vibe yeeyo abantu bazze dda mwazze essaawa mmeka ssaawa 3 ez'okumakya nyabo mwasuze wano kati gw'ovaawa Nasana ova Nansana nyabo abennaali abatugamba balumyanga abennansana bakyabalumya nedda kyanjawulo kyekiri Nansana good weather kyogambe eno teriiyo abaana babadde bate bano economy teriiyo naye teriiyo kale butereevu tuli mu program kiri kitya Dianah Nabatanzi gemanya agange Monday to Fridays bera saa 8 ez'omutuntu nyongera obubeebaza mwenna abatwekumiddeko buli omu wonna wosinzire okuba tino wotulabira ensonga ya mwana muwala the one and only Spice Dianah ekisookera ddala yakoze stage bannange era tulinze tulabe byonna bwe bigenda okutambula ate naba kubanga otukatuuka VIP eri ready buli omu yeetegese bannange sooka ojje wano ekyo bakiyita batya Jackie Panther Spice Gadget ekyo kyofuuwa bakiyita batya Vuvuzala woovirawo ng'emba tezikuluma wakimanyiira bayimanyira Spice Dianah embeera yeyo nga bw'ogirabaawo switi bakuyitaani bamuta Apolava eddinya ly'ettuufu eriikundaga muntu gwani Halima eddala Nabukanya Halima ovudde sayidi ki Budde Nyana Mantabe Road kayimba kikogamba nti Spice Dianah n'atakayimba nva mu show siri regular kano kenyini nyimbiramu Mukama super quality tugameko siwame byange bikyuka muko dolina bangi bolabe yo siri regular yadabe walo basisise yo siri regular yadolina bangi bolabe siri regular era bagambe bamanye siri regular okay switi bakuyitaani Tasha kayimba kyakasinga okunyumira akaka nyini muyimbi kigwogamba nti mu butuufu naye nandiyagadde ajawagire Spice Dianah Queen Shiba lwaki Shiba nati omanye sometimes bali bagamba nti no like bagadgets never holics bewalana whatever but we want to show them that Spicy gadgets are real. Yeah, that's good. Okay, kale gwani Trisha Spice gadget kayimba kikoyira kweyagala ka Spice siri regular n'engolo za Spice yakikuba eky'omwaka nti ye muyimbi w'omwaka oba mwamuwaayiriza already yasingo kikuba mu bayimbi gwe tumanyinga female artist tewali mulala ani gw'oyagala ajja awagirire Spice Dianah omulala mu bayimbi akolese ajja amuwagire mu bakazi mu basajja bonna Shiba Jaka Shiba I want Shiba just yeah. Tumulage kuwaka. Lwaki mwagala bintu by'okakasa Kakasa nti Spice wa amaanyi. Of course Uchimobo you know kakaso. Shitegera boy you know kakaso. It sounds I want Shiba to come and see ajja kye bayita gadgets. Ajja awagire Spice oba ajja akakasa nti Spice sikitegeera. Ajja awagire. Byonna bikole. Bano abaana tunaabasobola. Kayimba kikosinga okwagala ka Spice. Okay, nyini si regular. Okay, nyini. Lwaki okutte ku bato bano? Anti badansa banaye, badansa bagenda ku dansa, bagenda kona dansi. Ono namulabyeko olunaku olwajjo yasiibyewo wano.
Otuziniremu ku mazina tulabe. Tukoneremu dance tulabe. Tuli wano Olugogo bwolaba ebigenda maaso. Tuli wabweru nno. Essaawa eno we twogera tuli bweru. Laba dance. Laba dance. Kale katubuuze ku balala waneeno. Katulabe abalala. Tulina abatudde wansi awo nga bw'obalengera wansi abatudde tuli wabweru Erugogo era buli omu azza okuba nga wagira Spicy Dianah. Muyimuke. Gwani. Shalom Spice Girl. Kale tuyimbiremu. Baby Jangondabe, Mukwano Jangondabe. Let me be your favorite place to go. Gemiri mujikunyize chilo. Tweyise munga bato. Tuzanye kwisona netibo. Ndi wano neswanta. Ndi wano nkwesunga. Ndi wano neswanta. Ndi wano nkwesunga. Baby, come see me right now. You never was on a canana, it's a mubangu. Nana. Okay, kale. Bantu, abebitundu kyebirabe mwagala babenga bajja benansa na webali. Bantu babitundu kyebirabe mwagala bajja. Bitundu byonna. Nga bitundu ki byonna nansa nakadwe. Nakuwadde kyaki. Abemusabala nakalaba yo mwabalo obulala baliwa. Abemusabala nakalaba Uganda yonna. Gwoli waawa. Ndi wa Kiwatule najjera kulambiro. Kale bulambalamba ku telefayina kwe tukyali essaawa eno kkiriza ngenda sooka mutwaleko mu studio tube nga tukangamu katono nnyo bwe nabankomya otwongera okuba ntusumulula naye mbajjukiza landmark ly'essomero ly'oteekeddwa okuba nga otwalako omwana wo wabula banoonya bakozi okuviira ddala ku mukozi asooka ku headmistress headmaster kwasemberayo ddala n'oyo asimbula receptionist n'abalala bonna nkusaba busabi gendawo esseeta ku branch yaabwe babeere nga bakolako abasimba automotive sewerabira nti be bokka abatuusa bodaboda UG boss wano Uganda kiriza ate nkangamu katono nnyo ndinakyali wange jangu wano soko je wano divorce lyotya bandese musho y'emisana andowooza kati tukolere ddala wano we twasigala kale kyaka tuumule mutudde tovaako